obunkeeke munange ate ku mwana wa Shiba Kalungi wuuno munange omukulu Bajjo alina munange ate byakakasa esaidi eno ate nga omuyimbi Nina Rose yekoze ebintu mu Gomesi wali wonna ate muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi ngenda kubeera nga munange nga nkutandisa ne Shiba Kalungi juga nti no tulabyeko information munange ate egetinga file wali ku mwana ono munange nga bamufaanyiza ate abantu babadde bayitifu nnyo okukamalako obumazi era nga ku saidi emu munange waliwo obubaka obuli mu getinga file wali obw'omukulu munange Bajjo nga wabadde ateeberezebwa mbuno mbu omwana wa Shiba Kalungi mbu amufaanana muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi jjuka ntino wano ate nvaayo ne nkuleetera ebyo ebitwedinga era nga tulabyeko ko wali omukulu munange Bajjo avuddeyo era nga bulaba ekifaananyi ekyo wokiraba munange avuddeyo wali n'alaga abagambye nedda ndowooza mulaba abaana bange bwe banfaanana oyo tasobola kubeera mwana wange muganda wange gwe nga bolaba awo ate munange ate kubigambibwa oba ku information munange ate etambula ntino omwana oyo nga wabadde afaana Bajjo omukulu Bajjo juga ntino twalabyeko ko wali ate ne information era yabadde getinga viral ntino afaanana Lumbuye ate ne Lumbuye omukulu Fred Lumbuye naye n'avaayo munange ate nakakasa ntino si yeye era n'abyegaana omwana yeeyongedde okubeera nga ate nga confusinga abantu ate esaidi eno muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi kakati munange awo kankujjewo ew'omuyimbi Shiba Kalungi ate kankutegeezeko ko wano akatambi kakano munange ate aka Nina Rose munange nga yeekola ebintu ate mu Gomesi jjuka nti akatambi kano akakoze wali ate ku mukutu gwa TikTok wabaddeko eddoboozi lyabadde munange ali mu kukolerako challenge eno wali wonna bwe kiti munyirise bakyala bammwe buli alina ku mukyala ddayo onyirisa omukyala ate abasajja abali wano mbagamba teri kya bbeeyi mu nsi nga kunyirisa mukazi gw'olina lwaki bw'onaafa kijja kwanguyira agenda okumutwala okumukola ki teri atwala mukazi musiiwufu ng'ofudde era omusajja ne bw'afa amabu g'omukyala anyirira gaafuna gabeera mangiko okusinga amabugo g'omukyala omuki era omutuuka ajja ti salaamu aleikum nti nga terekya nti muna ekitalo nnyo nga yenna akabiri kali kati abadde okukwata emitwalo ebiri akwata 10 wayita ennaku 3 ng'aleeta 2 wayita ennaku 7 ng'aleeta 5 n'ajja ti alwadde akyaga nti naye ono kiki ennyo aba n'ensonga kubanga wamunyiriza nemwe ne mukotogera bakyala bammwe tembagulira ku ngoye temubawa byakulya waka omukazi n'akogga n'abanga obuseenene bw'e Masaka munyiriza abakyala naye nga bwekityo munange ate bwekitambudde esaidi eyo making sure nti no osubscribinga wobeera nga atonda bangenda kubeera nga bambi nkomawo mu maaso kakasa nti no ate olikinga video osobola ogimpeera ate wali okusharinga ate nekiba nga kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso awo bwe nti